Mwami Senkubuge kuba ye full figure story munenya naye Mwami Senkubuge aswaza. In fact, full figure submission was better than Senkubuge's submission. Obunyivu budde tuli banyivu abantu abamu nze ndi munyivu olw'obusiraamu anti oli jjajja wa busiraamu tosobola kujja n'ogamba mbu emboozi gyanywa y'amarwa ani yakyoge bano abadde bamuddamu ndi musiraamu ate ndi muganda musajja muganda Mungu yantonderaawo ekituufu oba kyo oba kiso kyejja kyekyo ndi muganda tokirinako control ndi musiraamu yes obuganda tebusobola kukyuka nenfuuka omulugwala bitambula bityo bote bitambula bulungi mukama waffe yeebazibwe atukuumye nga tuli balamu ate tusaasira bonna bayise mu kiseera ekizibu nze nziisa abantu abo mu bbanga ki mu wiiki egi asooka nenziika jjajja wange omu egundi ewa egundi eno Butambala ewa muwerabiddeyo bote jjajja wange si gye banzaala ate so Butambala eyo twamuziika bwe twamala okumuziika ne tugenda ne tufiirwa ate jjajja omulala ye twamuzize kyakabunga eri Kaguta Road ng'embalala nenvuga neŋŋenda eyo ne tumala okuziika tuba tukyaziika ne batukubira essimu nti ate muganda wa jjajja Butambala ndowooza Shoko yamuyiseemu baagala musale busazi twasaze era buki temudde waka nze waka jjo natuuseewo ssando zabazadde nga 10 nga kitalo so tusaasira mikwano gyaffe bonna abafiiriddwako abantu baabwe Rujja owa Cavuton Music maama we yafudde Rujja mukwano gwange nze saabitegedde nako tusaba bitegedde Allah asonyiwe byonna ebyamusobako amugazize kabuliye waliwo mukwano gwaffe era Brian Kimbugwe naye yafiiriddwa wa UBC akola program eya business ku gundi okwo banguka mu byenfuna eri ku Star TV ebira ndoza between sawa 5 n'ogenda waggulu naye yafiiriddwa Mungu abagumye omuzadde tubasaasidde nnyo nawe agumye naffe atugumye ffe n'atugumye buli omu waali agumye munne ontegedde bulungi ekiseera waliwo atanaba kufiira naye nga waali yeetaaga kugumya nti guma kyonna ekijja kyekyo so twebaza Katonda nti ffe ate atuleseewo nga tuli balamu kitegeeza nti eyo nsonga nkulu nnyo nze Samuel Kalungi nva mu kitongole kya Zinga yaffe ate bampadde n'obuvunaanyizibwa ndi minisita mu kisinde kye bayita ekya Buganda First oba Uganda First ndi minisita ow'ebyenkulaakulana n'olw'embeera efaanana bwetyo ssebo oyogera na minisita Mulamba mu Buganda First ontegedde bulungi mu Buganda First zino zenkuttemu tuli basajja tosobola viirayo awo era bwe tunaava wano tomanya nti tuli basajja abakkiriza nti tosobola kwagala mu neighbour nga gwe tonneeyagala eyo nsonga nkulu tosobola kweyagala neighbour nga gwe tonneeyagala so Buganda nga ekitundu oba ng'ettundutundu lya Uganda tukkiriza nti tulina ffe ababeeramu tulina okukola obuvunaanyizibwa bwaffe tetutunudde musaayi tetutunudde kala tetutunudde ekintu kyonna naye obuvunaanyizibwa n'embalirira we tuwangaalira kati bw'oba owangaalira mu Buganda tukusuubira okugasa Buganda kuba tosobola kugasa Ankole nga tonagasa Buganda mwowangaalira kitegeeza nti wabaawo obukuusa kimatalinga oli muki tekimatalinga era si kya musaayi kasitobera ng'oli mu Buganda ffe twogera ku Buganda First ekitundu kye tulimu Buganda First kitegeeza nti naawe wennyini w'oli wennyini w'otandikira w'oli bwe wali obuvunaanyizibwa bwo ovudde waka towadde abaana mugaati ate ng'ogenda ogulira abantu emmere mu woteeri mu birabo by'emmere ng'ogenda ng'onywa omwenge then twogera ku enkulaakulana kintu kikulu omuli okulima emmere n'okulima
emmere n'ebirala ebyokutunda nti ekintu ekisookerwako emmere ntegedde emmere mu nsonga nkulu omuntu yenna buli lwaba n'ekyokulya ke kabonero akatandikirwako ak'enkulaakulana ntegedde bulungi. Mukwano gwange ali mu America era waliba antisetulio yaŋŋambye inshallah wawe bimukutekutteko naye ayagala nnyo programu zo bamuyita Moze nkutumiddeko bamuyita Dolaman kigambo kyokozesezza muŋŋambire nti mwagala nnyo twagala abantu bonna bonna abagoberera ebintu ebirungi. Omusajja oyo mwanyo lwaki mwagala nnyo covid yamugwisaamu anti landlord teyannyenyaako teyagambako emyaka egi mukama yeebale yoyo omusajja gwendi mukwogerako nedda kati oyo musajja ddala oyo musajja ddala teyannyenyaako ati yadde okunyenyaako oyo musajja ddala era abantu bwe batyo bw'obeera nabo weebaza era Katonda kubanga we are not very special. Era mu maaso yonna kyenja okwanjulira nkugamba omusajja oyo yalinawo ettaffaali naye inshallah nja kikwanjulira nga time yakyo etuuse. Kugamba omusajja oyo ettaffaali kweriri. Yes. Tekirina buzibu. Tekirina buzibu. So ngambye akwagala nnyo. Naffe tumwagala nnyo. Kuba kati oyogera babiyita byansa. Ebyensonga. Of course omuntu wabeera n'ensa ayogera ebyensonga. Tawulira nkongo okikubyewo. Nedda si birungi kubanga ebintu ebyo byonna bibaayo era nga bituufu. Naye lwaki obyogera? Nalabye kati omusajja omukulu ali awo ali mu bisomesa buli kitundu oba buli nsi ebeera n'enteekateeka zaayo. Waliwo kye tuyita institution. Bwe wabawo enteekateeka bwekyesittaza tokyogera okegedde kubanga the idea is kwesittaza. Ogenda kwesittaza omuntu okegedde tetugamba nti kibi but ogenda kukola ki kwesittaza because ffe tuli bannayuganda tuli mu Uganda tuwangalira wano okegedde ekigambo oluusi ekyesittaza omuganda wano ate kyesittaza musoga. Oyinza okusanga ekigambo ekyesittaza omuganda ng'ebusoga linnya. Oyinza okusanga ekigambo ekyesittaza omusoga nga wano mu Uganda kirungi. So kati the idea is olina okutegeera wa wookola ki wooli. Kati gwe topaapaala na bigambo mu mbeera yagamba nti nedda bw'oyita kino bw'oyita kiri bw'oyita kiri gwe kasitozuula nti ogenda kwesittaza abantu tokiyingiramu bye tuze tulabula abantu naye ensegeze yeetolola bino bitandise okulabikako abantu babiraba kati bye twali tulabula nga abantu luli kati abantu babiraba. Ensonga ekundesezza Obote speed yayiriyiri kansoke nkupuleyingira ekigambo ky'omulangira ekyaviiriddeko abamu okumuyisaamu eggaali. Bakabaka ne baminisita bamunaffe Kaisaali ab'ekitiibwa mwenna kati ebyomukulu byebyo kati yamwanukudde ati Ogamba ati Kaisaali ebyo tuyogerera ku Malwa ati tunywa Malwa. Oli wa kitiibwa tunywa Malwa oli mulangira mu Uganda oli soba 100% oli munaddiini ddiini etirika actually obusiraamu mu Uganda yandibadde abukulembera neera isolation y'Abaganda okwefe ng'Abaganda kakati amawanga amalala ne gatukuba okubanga yandibadde atukulembera okuteeka nti ekibuli sekiti namba eyekutudde kati njogedde bagenda kunyiiga njogedde nga maze nakusaba twagala leadership ya Uganda tukwana amawanga gonna amalala ga Uganda tubatuulemu twagala Republic of Uganda ate tulokole bwambe East Africa independence we twagifunira Abaganda bali ba president ba East Africa twagaana yalaze n'akakiiko k'emyaka 7 ate nga bakatugambako ndi mu busiraamu waliwo akakiiko kebabeerako abakulu bokka yakalaze ne batukwanga banyumye sekandiranga yafanga mukole yali mukulembeza w'ekitiibwa mu bitiibwa bye byonna ne byakolerera sekandiranga bagana omutala ekiwuli okumusabira owulira bulungi nnyo mukubanga Museveni yamuwa emmotoka lwaki bapuitendinga bo ne balaga Museveni mu binnyo ng'ate bwe bamulyamu Museveni akere ku makya bajjeka engalo mbuga talina gwe yavumye yadde gwe yakka
kakati Mukama ansaasire atya kubanga waliwo ebigambo ebimu ebijja okubeera leka tuyige ozza kutusomesa leero katuyige mu buyizi okay si gyolaba eno teyatandise jjo aha yatandika dda ensi bwe yatandika obusiraamu n'amadiini amalala gonna boogalaba aba twogera ku busiraamu twogera ku ddiini nga ez'abakristaayo ez'abakristo ezitambulira ku yesu kana twogera n'ezitambulira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam akati abantu abo si be batandika ensi ensi yaliwo kubanga mu ntandikwa Katonda yatonda ensi waliwo Katonda eyatonda ensi bano bonna bannabbi baani bonna bava mu Katonda eyatonda eki ensi bwe yajja nebaawo ne tutandika okufuna obukulembeze kuba Katonda ffe twalina obukulembeze buno buwandiise obwabakabaka ba Dawudi bagundi bakabaka abedda kati fe awasoma Bayibuli tulinamu kye tuyita Old Testament ne New Testament kati Old Testament it starts from the Genesis nti Genesis y'ensi ekugamba nti ensi yabeera bbanga jjereere Katonda n'atonda ebirala n'atonda amazzi n'atonda n'ayawula ekizikiza n'akyawula ku musana ku kitangaala nekifuuka ekiro kino nekifuuka emisana ne tutambulira awo abantu abaasooka nabo ne baboogerako omuli baadamu ba Eva baani ebyo byonna mu ntandikwa ebyo byaliwo kati bwe byabeerawo ensi n'ekula ne tulaba abaana abaali ab'endeemu nga baawukanamu ono nadda eno ono nadda wa ono nadda eri mu bitabo mu ebiri ontegedde bulungi nnyo ono n'akwata lino ono n'akwata liriwa ono n'akwata lino kakati oba Cain ne Abel that is the best way to understand that ensi neetandika kati olw'okuba ebyenfuna nebigenderako ensi neetandika ensi bwetandika nejjamu ebintu bingi bakabaka ne bajja bakabaka bano ne bajja obuwambe ne bubeerawo abantu ne batandika okugujubanira ebintu ontegedde enteekateeka y'ensi neebaawo abantu ne basoma ne tuba n'abakugu nga bayivu ontegedde okusinziira ku nteekateeka y'ensi kuba Katonda ye nga amaze okutonda ensi naye n'abagamba waliwo agenda okuva waliwo alijja kubanga abantu luli baalootanga buloosi ng'oli aloota Katonda nga amujjira abantu batambuliranga ku ssaddaaka ontegedde batambuliranga ku ssaddaaka embuzi njiwaddeyo endiga njikoze eki njiwaddeyo era okukkiriza kwabwe kwatambuliranga mu kukola ki mu ssaddaaka okukkiriza kwedda tekwalimu mutima nnyo kwali nnyo kwali vivid nga kulabwako nga Katonda akujjira n'akugamba nti owaaye muzeeyi Masembe nkutumye genda okole kino ne kino nti kale era bwe wagaananga ebyabangawo byakola ki Katonda yennyini yateekangawo bakabaka ab'ebiseera byonna program leero tuli mu kuyiga tuyige era bwe tunaavira wano nga buli omu ategedde ani mutuufu ani mukyamu kakati bwe bitambula bwe bityo naye ng'ebyawandiikibwa byo weebiri bigamba bitya amateeka Moses Katonda ge yamuwa 10 olwo gakyali mangi nga tegali na 10 gokka gaali mangi gonna weegali enteekateeka zonna nga zigenze maaso ekiseera kituuka bannabbi batandika okukola ki okujja mbijabula bujabuzi nkutuukire ku kinyusi ekiwamba ajagenda mu kitabo ensi
bino byonna byenjogerako soma first Old Testament gisome mugitegeere otegeere creation otegeere ensi yatandika etya then bw'omala okutegeera ensi yatandika etya otegeere mu New Testament nga Yesu amaze okukola ki okujja abo bebaki betuyita bannabbi ontegedde eddiini weetandikira okukola ki okusaasaana okwawulira bano basiraamu bano bakkiriza mu Isa bano bakkiriza mu ki kubanga Isa ye Yesu ontegedde kakati eyo enteekateeka n'ebaawo kakati enteekateeka eyo bakabaka baabeerangawo ng'era b'amaanyi nnyo era ng'abantu olina kuweereza kabaka ne ku mulembe gwa Yesu waaliwo bakabaka yasangawo bakabaka tuli mu kuyiga yasangawo bakabaka kakati kubanga Yesu azaalibwa ku mulembe gwa Pontio Pilato kabaka azaalibwa kati ate naye bwe yajja nga mwana waani wa Katonda kati bano bonna abaali abasomi b'ebitabo baamanya abataamanya tebaakola ki tebaamanya kakati mu nkola efaanana bw'etyo Yesu atuuka waliwo abamuwa ekitiibwa waliwo abagamba nti ate ono akimye eki ontegedde waliwo abamutya waliwo abagamba ffe tulina kabaka waki waffe era Yesu n'akula ng'omwana omuto n'akula nti omwana azaaliddwa biki byonna byonna byabaawo ne bibaawo omwana mu kkula kwe olw'okuba nti yaliko divine mercy bingi ebyabaawo bye tutasobola kugendamu kuba ffe tetuli bapulisiti naye ate we understand the divinity ebyo byonna nga bibaddewo bakabaka okubonaabona okwabaawo n'ebigendererwako n'ebigendako byonna tutuuka ku kiseera Yesu akula akuze waliwo kati confusion za mirundi egi ebiri waliwo abantu abagamba nti ono omusajja azze kudibya bwakabaka ontegedde tebeeza mutebi ali wali ne wajjayo omwana najja n'atandika okugamba nti nze kabaka ontegedde ova mu lulyo lwani gwe nga tolulina ate ng'alulina naye ng'ebitabo byamwogerako nti alikola ki alijja kakati confusion eyo yonna yonna mwe mwavaako ne Yesu omukomerera naye mu prosesi ya Yesu okubeera nti yali ku nsi kuno ng'aliko ng'omuntu ebintu bingi bye yasomesa abantu ng'ebiriwa ekisookera ddala yajja n'abategeeza nti sajja kudibya nkola yammwe y'ensi kubanga abantu bangi abaataputanga baagala okunafuya obwakabaka obwaliwo ontegedde nti oli ali eri yeeyita kabaka ate gwe kabaka ontegedde bulungi nnyo abagezigezi kuva dda baaliwo nga bataputa ebintu mu ngeri ey'amajenjeeke oba mu ngeri yes era kisaagala nnyo nze kyobulaba abantu abasiru mbawo ekitiibwa balina ne bajjajja baabwe era tolowoozanga nti omusiru takula n'omusiru akula n'akaddiwa n'azaala n'abaana n'aba n'abazzukulu ontegedde naye nga babuyabuya kyengezaako okulaga kiki nti twatuuka ekiseera kyatuuka nga waliwo confusion mu bantu abaaliwo ekiseera ekyo kubanga waliwo kye bayita enteekateeka y'ensi kuba ensi Yesu si yagitonda ensi yaliwo ensi nabbi swalalewa swalam si yagikola ki yagisangawo kati twogera ku mutonze yatonda abo nti abo jjajjaffe Adamu ne Kaawa ensi bagisangawo weebale nnyo kati ab'ensi bajja kugiruŋŋamya ontegedde nga bw'onoogamba nti ntuuse wano kujja kalanda naye enkola y'emirimu gya wano si ntuufu noowa kubaliwo ku magezi tereeze wali abayingira bayitire wali kakati ekirala wano tumenyewo tuteekewo omulyango
ontegedde abava eri wakyengulu babayite kati abagezigezi batandika okujja nga bagamba nti nedda gwe beera manager beera manager ono aliwo talina kyatuyamba kati gweroga nti sizze kutwala bwa manager nzize kuluŋŋamya manager ategere kyakkola sizze kutwala buyinza bwe kubanga ogwo si gwe mulimu gwange omulimu gwange gw'ogundeese kutereeza abantu abamanyi emirimu engeri gye bagikolamu waliwo abantu waliwo kye bayita revamp mu institutions okubeerawo emyaka 10 ne bajja ne bagamba tukolemu ka revamp ne baleeta abakozi abapya ne babateeka mu gundi bateeka mu manager kuyambako kutereeza nteekateeka kati ensi yaliwo naye ng'erimu matankane muki mungi katonda ateekawo abantu abo asindika bamezaya asindika bagundi asindika abantu ab'enjawulo wamu n'abamujeemera ne batakola kyeyamwetuma bangi kakati bano bwe bajja abagezigezi abaliwo ne batandika okwentapulating embeera ffe bino bye tukola waliwo abaasooka obikola kituufu boobo tebeekiseera ekyo naye nga boobo tebalina interest si zaabwe oba tannyonnyola ensonga naye ng'alina engeri gyagiwesaamu to benefit his agenda yakyawadda kabaka n'agamba atufunye kabaka omupya oyo kasasiro ono katonda yamutumye ontegedde bulungi nnyo era be battisa yesu ontegedde bulungi nnyo nti bakabaka ekiseera ekyo kati yesu mu kiseera kye ekigambo Kaisaali kivaawa omulangira kyeyayogedde nono munnaffe kyeyazzeemu aniŋŋamba omulangira yagambye nono munnaffe owa Kaisaali kakati era abantu bakuba mu ngalo ekibuuzo kiri bwe kiti ekigambo Kaisaali kitegeeza ki ekigambo Kaisaali kitegeeza enfuga ey'amateeka wandaba bino tebiriko option si byakulowooza tuli mu Bayibuli byawandiikibwa ne bigamba bitya ekigambo Kaisaali kitegeeza enfuga ey'amateeka nti Yesu bwe yajja kuno oba mmwe gwe muyita Isa oba mu nteekateeka eyo bwe twaliwo bwe baaliwo abantu abaaliwo bwaliwo olwedde nakulaze dda nti ensi yali yatandika dda ontegedde era ensi teyakamala emyaka 2000 egya Yesu yatandika ki dda kakati ensi teyatandika ku nabbi Muhammadi yali nabbi naye ensi yali yatandika yaliwo kitegeeza waliwo enteekateeka ezaaliwo kakati bano bajja kuluŋŋamya kati mu kuluŋŋamya ensonga ejja etya Kaisaali avaawa waaliwo enkola nti abantu baali bakola nkugambye basaddaakanga zaalinga saddaaka ontegedde era nga basaddaaka tewaaliwo nkola ya spirituality waaliwo nkola nga ya saddaaka ontegedde nti tewaliwo spiritual feeling waliwo a lot of saddaakas be bamanyi nti saddaaka ezo bwe zaakolebwanga ekiseera kituuka bano boobota abaatuulanga ku ppano z'ebiseera ebyo nga bagezaako okuwunzawunza amateeka balabe engeri gye bayinza okkifunamu ne batandika okugamba nti nedda tetulina kuwa musolo muwa gwaki ontegedde Yesu abagamba nti nedda mulina okuwa omusolo mulina okuwa omusolo nze sajja kuno kujjawo nteekateeka ya nsi najja kuluŋŋamya bigambo bya Yesu yebyo bye bigambo bya Mezaya oba bye wandiise ebigambo bya omutume ontegedde gwe baalanga edda nti alikola ki alijja kati bano bba batayagala kuwa musolo ng'ate bakola bizinensi baagala okukozesa kano akakisa nti Yesu yagambye tetuwa musolo lwaki tuguwa naye enteekateeka y'ensi era Yesu n'abagamba nti bannange
bino ebigambo byenjogera biri mu gundi mu Daudi mwebiri David buli awakanya ebigambo bino genda osome okay ochegedde gundi iziti David ndoza mukaaga okuva wona story yo nagisome agenda awo chapter yo mukaaga gisome nkufuna tutuuka ku level nti abagezigezi b'ekiseera ekyo batandika okwagala okukozesa ensobi omwana wa Katonda batya baagala okumulaga nti agukoze biwedde tebagala kuwa musolo ate nga bakola kubanga enteekateeka y'ensi ekiseera ekyo enfuga ey'amateeka eyaliwo yali nti buli muntu bw'okola olina okuwa omuki omusolo ng'era kati bwe kiri so kati omulangira Kasimu Nakibinge bw'abanga yagambye nti nno bano baminisita n'abali abamunnaffe Kaisaali yabadde mutuufu emirundi gyonna kubanga Kaisaali y'enfuga ey'amateeka era bw'otunulamu Museveni wano ye mufuzi w'amateeka mbu yabadde ajeregerera President Yoweri Kaguta Museveni nedda abantu baffe obutamanya bwabayinga abantu baffe tebakola ki tebamanyi kati mu butamanya ate mwe basinziira okwagala okubaako bye boogera nkufunye ontegere bulungi nnyo bino bye twogerako si bijja mu mutwe biri mu Bayibuli byawandiikibwa weebiri era n'ekigambo Kaisaali mwekiri si kigambo kyange si kya mwami Kasimu Nakibinge omulangira si kyani weekiri Yesu ng'akyogera nti ebyakatonda bibeere bya Katonda n'ebya Kaisaali bibeere bya Kaisaali kubanga bano bali baagala okuddira Kaisaali bamugatte mu bya Katonda. Ani atandika okwogera ekigambo ekyo mu byafaayo by'ensi? Yesu yennyini. Agamba atya? Agamba bano abaali bamugamba nti naye twandiwadde tuwa omusolo. Lwaki tuwa omusolo? Esebo. Bw'oba ekiseera ekyo babuzaabuzizza society bagirimbye. Temuguwa. Nti temuguwa oli kabaka mukyamu. Ontegedde. Abagamba nedda ze sajja kukola ki? Kudibya nkola ya nsi najja kutereeza. Ebya Kaisaali bibeere bya Kaisaali n'ebya Katonda bibeere bya Katonda. Mu nkola efaanana bw'etyo n'abalaga n'omutemwa nti omutemwa gwe bw'ofuna miliyoni emu. Spirituality oba Katonda ow'omu ggulu ayagalako only 10% kyetuyita ffe mu kyetuyita tithe. The tennis or the tithe mwe muva tithe. Ayagala nti bw'ofuna omutwalo ye Katonda ayagalako 10 mu maali yo. Nkufunye. Ontegedde. Bulungi. Nti gwe teweetaaga nti bw'oba ofunye emitwalo bw'oba ofunye kimu kya 10 ky'omutwalo ziba mmeka? Kimu kya 10 si 10 ku mutwalo. Omutwalo gumu ekimu ekyo 10 kiba mmeka? Olina kujjako mmeka mutwalo? 10. Lwe ze ssente z'owaki? Z'owaayo eri. Z'owaayo ze za Katonda. Kati waliwo kye tuyita tithe, waliwo kye tuyita offering. Era wano abantu confusion weeviira. Ku ebyo ebibiri. Nti tithe ze ziri ezitaliiko discussion. Kyokka offering kan kugereze ku kintu ekisinga okuba ekyangu. Kiriwa? Simanyi oba gwe wali owasizza. Naye waliwo bwe baba bawasa. Kuba nakyo kiri mu gundi, kiri mu spirituality. Okuwasa kya mwoyo. Omukazi omusajja amukolerera n'amukola ki? N'amuwasa. Naye bw'oba okolera omukazi kye twandise nga tithe gwe mutwalo. Nti bwe muba nga bagambe nti tugenda w'abagundi kuwasaayo ne bakusalira omutwalo nti gwante 5. Ontegedde. Bw'ozifuna ne bw'ogenda nazo zokka teri akubuuza. Baba baatemye. Ekyo kye bayita omutwalo. Naye ku mutwalo guno osobola okwongerako kye twandise offering. Gwe waayo ky'oyagala. Oba ogattako nakati, oba ogattako bugga, oba ogattako migaati, oba okola ki? Ng'okwagala kwe kuli. Kwe kubeera nga bino byonna tetumatalinga nnyumbu. Olese sukali kilo 8 tebaagala kumanya omutwalo gwa taata wali mu mugundi babuuza omutwalo gwa taata mugulese tebabuuza
mulese offerings mulese bintu byenkana ki namane bakubuuza amahale go ogalese ge mahale nti byonna ebigenda okubaawo bijja kubaawo emmotoka zemugenda tambuliramu is another thing naye ekikulu bino ebyabasalirwa mubireese bino eno banyongereza bino ebanyongereza tulera ya sukali tetwagala kumanya oba mugireese oba temugireese nyongereza naye biri yenkizo biri byebiwasa omukazi kati confusion awo abantu bagikola ki we bagitankanira oluusi obutamanya kuba Katonda osabanga nnyo ebintu bibiri Katonda n'akuwa amagezi naye amagezi bwe gaba tegalimu kutegeera tewaba mulimu oba owoomye kati abantu baffe abantu balina knowledge naye tebalinakyo tebalina wisdom si byebimu byanjawulo knowledge kwe kumanya osobola okumanya ebintu bingi naye nga tolina kutegeera okumanya n'okutegeera byanjawulo kati abalumbye omulangira bali kuki balina okumanya kungi naye tebategeera I'm very sorry to say but nalabye gundi muganda wange Andrew Ben I mean no, not Andrew Ben Kibuka but mwami Senkubuge kuba ye full figure story munenya naye mwami Senkubuge aswaza muleke kubanga yasinze n'okwogera in fact full figure submission was better than Senkubuge submission ebyaddala aga Katonda mu ggulu full figure submission was way better than ya Senkubuge. Lwaki Senkubuge omunenya nnyo? Kubanga Senkubuge asobozala full figure. But yes. Through everything emyaka esse egundi exposure ontegedde bulungi nnyo education level ontegedde kitegeeza nti full figure was way better than Senkubuge's gundi kubanga kyeboogerako ekya Kaisaali tebakitegeera. Kaisaali kitegeeza enfuga ey'amateeka. Museveni yafugira mu mateeka mu Uganda. ebya kabaka waffe bya Katonda bamuzaala kabaka oyo ajja kufa kabaka. Museveni twamulonda bulonzi yajjira mu mateeka era yafugira mu mateeka. Asobola okufa nga si president. Asobola okufa nga si president asinza n'okuvaako ate ne bw'avaako tetuzaako mutabani we oba muwala we okuleka ng'era tubalonze buki bulonzi. Kakati eyo ye Kaisaali entuufu. Ebya kabaka yazze ku Katonda akutonda ng'oledde ogenda kuba kabaka ng'oli kabaka okula from okuvanga onakula olusooka okuva leba conceiving mu lubuto oyo ye Katonda kubanga Bayibuli etugamba nti Katonda akumanya nga tonnaba gwekimanyi nti Katonda akumanya tonnaba gwa mu lubuto lwa nnyoko kitegeeza ki eyo Bayibuli bwetyo bwetugamba simanyi Quran bweyogera wekito yes nti Katonda ye akumanya tonnagwa mu ki that means it is divine. Akumanya tonnagwa mu lubuto kitegeeza nti gwe ogenda okwana omukazi Katonda yategedde nti ogenda mukwana n'ategedde nti ogenda omwana gwe mugenda okuzukola ki okuzaala kyova kabaka tetumulonda tetumwogerako tetumubuuzaako naye tusanga busanzi nga byekoze nti oyo ye kabaka. Jjajja waffe talina nsobi gye yakoze. Jjajja waffe yayogeredde mu kyetwandiise yajjeeyo mu Bayibuli n'akyogera mu Bayibuli yayogeredde. In fact ye yayogeredde mu gundi yayogeredde mu idiom waliwo kyekintu kya idiomatic expressions abantu abamu tebabitegeera. Beeyogereddemu ekigambo ekyo babitegedde bo bayinza okuba babitegedde bana babirabidde wala tebabitegedde ba Senkubuge ontegedde obutamire ate ng'esenkenyeza Abannayuganda wano abantu abamu bayogeza busungu na butayagaliza na mitima mibi na kukyawa teboogera out of experience and understanding. Nkugambye okumanya n'okutegeera byanjawulo. Abantu bangi bamanyi naye tebategeera. Ontegedde ekyo ekintu kiri very clear. Kaisaali y'enfuga ey'amateeka kubanga ekyo kigambo si kipya kyadda. Ebya Kaisaali bibeere bya Kaisaali ebya Katonda bibeere bya Katonda. Katonda
yateekawo obukulembeze buno ontegedde kakati ate Katonda wano n'akuwa nti enfuga ey'amateeka yeeno Museveni ye mukulembeze w'amateeka mu Uganda n'olwekyo wa Kaisaali era si kivumo si kibi Senkubuge si pastor obutamanya nkugambye kyekimu ku birwadde ebiruma Abannayuganda olwaleero ati obote bino byoli mu kusoma biva mu Bayibuli mbale manye pastor kati mutuma akola atya asome Bayibuli agimaleko okuva ku gundi ategeere Kaisaali kitegeeza ki ontegedde nkufunyaawo kubanga Dawudi waliwo omusajja omba mu Bayibuli omwo abasajja abagezigezi bamuyunga nga bataddewo embeera nti omusajja ono takusinza Mukama alina akasajja kasinza ontegedde kakati waliwo olutalo lunene nnyo abantu bangi nga tebamanyi butya bwe nnyinza okusinza Katonda ng'ate bwe njagala ne Buganda ontegedde waliwo confusion awo era kyobala tulina abajulizi b'Namugongo ontegedde nti confusion awo we yava because history repeats itself awo wewava confusion ye Namugongo nti buli eyalokokanga balowoozanga ali against Kabaka kyekyaviirako abantu abana bafiire Namugongo mulimu abasiraamu mulimu abaprotestanti mulimu abakatuliki bonna bali awo ontegedde naye bonna balowoozesanga bano abaali abagezigezi ba Kabaka bamugambanga nti abasajja bakuvuddemu mbu balokose ontegedde kati waliwo confusion omuntu alokoka atya n'abeera nga mulokole obanga musiraamu naye ate ng'aweereza ne Kabaka awo we baabitabulira mubatte bakunyooma bakuyisaamu amaaso gwe Kabaka ate bagamba nti waliwo Yesu Kabaka bagamba nti Allah Kabaka okyegedde batte eyo confusion nti naffe wano mu Uganda tukirina era tukimanyi nti waliwo abantu abaafa ng'ekyabatta ekyo Senkubuge agamba mukulu Nakibinge emboozi gy'onyumya ezo mboozi z'amalwa ate nga nkwewuunya oli musiraamu tonywa malwa yeetonde olw'obutamanya bwe Senkubuge weetondere omukulu w'eddiini kubanga wayogedde out of oba hate oba ignorance oba I don't know naye nga wakoze ensobi ennene kikyamu muntegedde ekigambo ow'ekitiibwa kye yayogedde si kikyamu era si kya kivumo era si kya bunyoomi kigambo kya bukubiriza Senkubuge byayogedde bikyamu yabyogeredde mu butamanya ekigambo kyayogedde kya bukubiriza maki bayita obukubiriza nagamba nti Kaisaali yenfuga ey'amaki ey'amateeka ontegedde bulungi nnyo yenfuga ey'ensi Katonda gye yagamba nti ebyensi bibeere ebyensi n'ebyakatonda bibeere bya Katonda naye yakozesa ekigambo n'agamba nti nno ebya Kaisaali mubireke bibeere bya Kaisaali n'ebyakatonda bisigale nga byani nga bya Katonda n'addamu n'agamba mmwe abawoza mbu simanyi temwagala gavumenti lwaki temwalaba endagaano ya 00 ne mutagisayininga wuliriza buli kiseera kiba n'ebyakyo ontegedde era si kyamagezi kunenya bantu kubanga Omulangira Nakibinge si yasayininga endagaano eyo otegedde otegedde bulungi nnyo so kati si kyamagezi kunenya bantu ku bintu bye batamanyi nako ontegedde si kyamagezi naye ebyo byonna bena nkugambye abagezigezi b'ekiseera ekyo ekibaawo basobola okutaputa ensonga okusinziira bo nga baba baagala naye nze mbagambe bino si bya mutwe gwange ekigambo Kaisaali mu Bayibuli mwekiri nekyo kitegeeza weekiri ne reference omusajja yakozeko naye ontuufu wa Museveni yakulira amateeka
enfuga ey'amateeka gye bayita enfuga eya Kaisaali. Enfuga eya Katonda yeya Kabaka yeya Katonda, kuba Katonda yaleeta abakulembeze abo. Nkugambye agenda okugwa mu lubuto lwe ng'olwedde ki Kabaka. Mbwe Kibuli wajjuddeyo abakadde bangi akakiiko konna konna bwe baakolawo n'akakiiko k'abakadde lwaki tayogera ku ebyo Ssenkubuge abuuza. Well, omanyi ebibuuzo ebimu ansa zaabyo oluusi tezirabika lwa nsonga emu. Ani abuuza? Ssenkubuge wekataligirya ye yaani? Tuddeko emabega ye yaani? Ffe twali tumulabeko nga yeesimbyewo n'azannya ogwakwawuza. Ssenkubuge yeesimbawo okwo. Tugereko ku byafaayo bye. Ne ssente n'azirya buli n'atakola gundi. Yatambula wa? Olinayo ebifaananyi bye ng'ali Mulaale. Yali ludda. Oyo Ssenkubuge ye yavaako, kankubuulire, ye yavaako n'okuba nti kati gundi Electoral Commission tekyawa beesimbyewo ssente. Atya? Yalya ssente z'abantu, yalya ssente z'okwesimbawo. Teyatambula? Ate yatambula. Teyanoonya kalulu? Ani nga kanoonyaawa? Ate n'amala n'akavaamu. N'alyoka atugamba n'atugerera akagero nti ensuwa y'amata bweyiika bwegwa wansi n'eyiika amata buli gamu gafuna gye galaga. Ko ye kye yakola n'afuna gy'alaga. Abantu bagamba nti kati ababadde bampagira mwenna mweyiye. Akasente yakazaayo. Oyo ye Ssenki akaluwa. Kano ke bawa akuwa erisiiti ng'akazaayo. Be batandika ozannya egyo emizannyo egireetedde buli kintu eggwanga lino liraba livudde wala. Era bino byonna byolaba biriko entandikwa era biriko n'enkola. Nze Ssenkubuge y'omu ku basajja be nali nsinga okuwa ekitiibwa. Kubanga nze ne bwe nali nkola interview yange nga nnyingira ekitongole ebiseera bye bakiyita Blacks Performers ewakatolo bw'amaawo. Bambuuza muzannyi ki gwe weesinga okwegomba? Ne bagamba Charles James Ssenkubuge. Of course nalyo lyaliko yalina mangi, Kikulukusi, gundi, bisinde bitwala, afande mpima. Siyaasa divaawa? Siyaasa avivaawo era. Mukalulu? Mukalulu. Yatukuba siyaasa. Gozaaji bamwita Kabulakata. Kabulakata kavaawo? Era byebyo. Nti Kabulakata afuuke president. So kakati tulina okutegeera nti waliwo obulimba bungi mu society. Naye tubasabamu mwenna aboogera eri abantu abangi, mutuyambe muleme kwonoona society. Temuleeta bukyayi mu bantu. Temuleeta bukyayi mu bantu. Omuntu bw'oba tomwagala mubuulire nti sikwagala n'ensonga ogimuwe, naye toteekawo kintu kitaliiwo. Okyegedde bulungi nnyo. Ebigambo ebyayogeddwa ow'ekitiibwa Kassim Nakibinge bigambo byabadde by'amagezi bugezi, nti omusiru tasobola kubitegeera, naye tebyabadde bikyamu. Ebyaddala si kituufu kugenda ku sudi ya pulezidenti nti bakuvumye ne bakuyita Kaisaali. Kaisaali kitegeeza enteekateeka oba enfuga ey'amateeka. Pulezidenti Museveni yatufuga mu mateeka. Ontegedde. N'olwekyo tewabaddewo kivumo, tewabaddewo kintu kyonna. There is no problem at all. Ontegedde bulungi nnyo. Era kakati bano baleme kuteekawo mbeera yakulowoozesa bantu nti muleete obukuubagano mu bantu obuteetaagisa. Ontegedde. Oli atandika okugamba nti musajja oyo nanvumira pulezidenti oba nanvumira gundi. No, it is not true. Bye mutamanyi mubuuze. Bayibuli mubeera nazo. Bayibuli gisoma ogitegeere. Eyogera ki? Ontegedde. Bo bano balondoobamu bye baagala. Balondoobamu bye baagala. Babeerawo nga bajjamu bye baagala. Naye gw'oliko pasita. Anti nkubuulidde tulina bapasita bangi nga ye mu Bayibuli ajjamu byayagala. Bajjamu bye baagala. Bajjamu bye baagala mu Bayibuli. Naye singa babasobola ogisoma yonna neggwaayo. Kaisaali kigambo kirungi nnyo, kiraga bulazi nti kye kigambo ekitegeeza enfuga ey'amateeka. Period. Omukulu ono tukyasobola omujja kadeefi. Otya. Otya. Tajibwa kadeefi. Otya. Ssenkubuge tajibwako.
tosobola gimuggyako because he is inconsistent. Omuntu yenna yenna ng'ali inconsistent kadde ku kintu kati ng'ekyo ekyabaddewo si kirungi kubanga abakulembeze bano abakulembeze be tulina obbawo ekitiibwa. Tulina obbawo ekitiibwa mukulu wa ddiini ate mukulu mu Buganda bw'ayogera ekyo kyabadde ayogera yadde akitegeeza kuba abasajja bayivu bayivu. Omulangira Kassim Nakibi nga musajja muyivu tasobola kwogera kigambo nga kibi tasobola just kyeyayogedde kyazitoyedde abantu emitwe. Omanye ebigambo ebimu those are idioms. Kuba Yesu bw'atyo bwe yatambulanga yayogereranga mu ngero ezo. Jjajja waffe yaddidde tuleera n'agitika abantu abamu yaddidde ebintu ebigenda ku tuleera n'abiteeka ku kagundi kalukumi 200 kati ne kagwamu kati emitwe gyazitoyedde ddala tebabitegeera. Bino binene byabanene ebyaddala nkubuulira ekyo nkikubuulidde era awo wembakomezaabo sina kyembagambako awakanya byenjogedde aleete Bayibuli atule wannange ntule wano nyiriri ku lunyiriri agamba mbu obote agamba nti nze ekyakaisaali kifu agambe nti ekyakaisaali kivumo kugambe Yesu yali addamu bayaaye abaali batayagala kuwa musolo kubanga enteekateeka y'ensi olina okuwa omusolo era ffe ekitukayanisa oluusi ku misolo egiba gijja is the results and unfairness in distribution. Naye ensi etambulira ku misolo kubanga enkola eri enkadde y'emmaanu yavaawo. Omanye emmaanu yavanga mu bbanga n'egwa emmere ontegedde. Yesu luli Katonda baamusabanga Katonda tuwe emmere n'asuula emmaanu ne balya ontegedde. Yesu yennyini n'agamba yo Mesaya gwe baatuma n'agamba nti nedda ogwo omulembe gwakola ki gwavaawo. Emirembe gibadde nga gijja bwe gityo omulembe ogwo gwakola ki gwagenda kati omulembe oguliwo wakukola kyobulaba nti muntu oyozo yayimirira ku kigambo kye yatandika nakyo mu ntandikwa nga Adamu bamaze okwonoona nti muntu oyozo gwe mwonojjanga ekyaki ekyokulya era mwekikyali kakati ng'ate bw'osasula omusolo gwe gw'amateeka gwa Museveni ogwa Kaisaali oba byanfuna baagala kulaga eri bakola ogwa Kaisaali olina okuguwa bw'omala okuguwa ate n'ogenda ne mu kyaki n'owaayo oba mu muzikiti n'owaayo zaka zammwe n'owaayo ekimu ekyokkumi. Tekitegeeza nti kati bali abayaaye baali baagala kujjawo guno omusolo ogw'ensi naye numeba gukola amalwaliro gukola emisomero biki byonna kakati ye Katonda n'agamba nti nze saagala kingi ku maali yo njagalako 10% kimu kya 10. Jjajjaffe yatulabudde ku bannabyabufuzi abakyukakyuka tubeegendereze wano otulaga ne bo abantu babitegedde oba just era nakyo bakomye bukomye awo ne bakuba mu ngalo. Bannabyabufuzi bonna bakyukakyuka. Olwaleero tetulinawo munnabyabufuzi gwe bazaaya mu kibiina ng'akyakirimu. Mbulirayo omu nabanga abatono gwe mbulira omu nga mu bulamu bwe bwonna abadde mu kibiina kimu ani nga baamuzaala n'abeerawo mu kibiina kye n'akibeeramu. olaba ne Museveni yakyuka. Museveni yakyuka yakobeera mu bibiina nga 4. Tugende kwani MP taliiwo ebyobufuzi byakukyukakyuka yagala tubeegendereze kubanga kati obwegendereza buvaawa nti mwegendereze nga mukola selection. Kyova nkubuuziza mbu statement y'omulangira abantu bagitegedde oba bakubye bukubi mu ngalo. Kugambye obutamanya kyekimu ku kirwadde ekiruma Uganda. Abantu bangi abalina emitwe eminene nga guno ogwange abalala bambala n'amasuuti manene bwe gati oluusi bayinza okukulowoozesa tebategeera naye nga tebategeera. Olwekyo buli muntu yeesabire ategeere nti tulina okuba n'amagezi n'okutegeera. Ekyokubiri tulina okusala amagezi okulaba nti tukozesa emitwe gyaffe. Nabagamba tuwaliwo eriiso lino eryawanno eryokusatu lino lino eriiso tulina oddikozesa ennyo okulaba ewala kuba ddyo lino teriziba ddyo libaawo
ne bwe bakiro ddyo liba likola ki liba liraba kitegeeza ki nti mulabe ebintu mu nkero entuufu ey'okubirabamu temukyamuukirira ebyobufuzi kati eno season we tuli mu byabufuzi temukyamuka londa omuntu ng'ogenderedde ontegedde tolonda muntu kubanga wakyamuse londa omuntu ng'okoze ki ng'ogenderedde otya ng'omaze okutegeera values ze biki byayimirirako ayinza tukolera ki ontegedde bulungi nnyo ye biki byabadde akola gy'akola emabega kubanga abantu baffe wano beerabira nnyo history repeats itself omusiru ne bw'omulonda n'omuwa akalulu tekimugeziwaza asigala musiru ontegedde oli bw'aba nga mugwagwa ne bw'omuwa obululu 100 asigala mugwagwa ontegedde ate obukulembeze tebutandika nga bakulonze obukulembeze bubaawo even before nga teri naye akulonze ontegedde obukulembeze tebutandikira mu parliament tebutandikira mu ebyo bintu no obukulembeze bubaawo even before kati ffe tulina challenge nti abantu batunuulira nnyo omuntu nga bwe yeesimbyewo oba nga bamulonze kyovola nti mukomplaininga oli amala n'atya n'ogamba nti musajja tatuyambye ddirwe yali abayambye gwe gugamba nti abayambye ddirwe yabayambako obukulembeze tebutandikira mu parliament tebutandika ng'oli kansala tebutandika obukulembeze obulaba omukulembeze aba ne characters waliwo characters ez'obukulembeze essaawa eno twagala nnyo omuntu agatta so saayawula eyo nkola egi emu weetaaga omuntu afaanana bw'atyo essaawa eno twetaaga nnyo omuntu ategeera kubanga society gye tulimu eyo aba tategeera bangi essaawa eno twetaaga nnyo omuntu amanyi atunula ewala kuba abantu bangi olwaleero essaawa eno batunulira mmere ya leero balowooleza wano mu mbuto baagala kugula mamotoka baagala zimba mayumba bakola beki be bantu betulina katulina okuba n'abakulembeze abalowooza beyond that ontegedde naye ekyo togenda kukiraba nga omuntu omaze muwa kalulu waakiri olekayo okulonda dhana okulonda omuntu gw'otategeera mpuuga ono yagwa nnyo okutuuka ekiseera nga si mukungu w'Emmengo yali ndowooza oba akyali ne bamutuuza kubanga wansi omukungu ajja kuba mukungu forever n'omulangira ne Katikkiro n'atamulaba namulaba bamusindikidde kapapula political words ezimu zegendereze ntya yabadde amulabye yabadde jasa yagala kuweewa kigambo kye kireme kulabika bubi nti Bobi Wine aganya okumukola ki yadde akiwewa okyegedde lwaki yaganya okumwoga abantu baffe oli akola okusalawo okusinziira ku kutegeera n'okumanya kwe oli asobola okukola okusalawo kati bw'aba nga yakoze okusalawo nga kufaana bwe kutyo no problem kino Katikkiro ye yayagadde kiteekamu akibalansinge kireme kulabika bubi kireme kulabika bubi naye kufa abategeera twakitegedde Katikkiro yabadde amanyi mbu waawe yabadde akimanyi bulungi buli omu yamulabye Puuga tasobola kubula Puuga de Mapuuga tasobola si wa bulijjo tasobola kubula naye ebyo ebintu bibaamu kubanga nkugambye political season eno abantu omanyi bagamba munno mukabi ye munno ki ddala kati ekiseera kino ekyebyobufuzi kino kigenda kwanika abantu bangi ontegedde wano abantu bakunamira wano abantu bakunamira oli wayogerera ekigambo kyotasuubira kwogera kubanga either ayagala kuyitamu mu kalulu oba alina gwayagala okuyisaawo oba ayagala kulya kyova laffe mu Buganda first tubagamba ti mulonde abantu ab'obuvunaanyizibwa ontegedde abalina enkulaakulana gye bagenda obbagattako so si abantu bemukyamuukiriddeko okyamusereera omuntu lwosoosa omulaba ng'okyamuka omuwakalulu understand ekyokubiri musome manifesto zaabwe read their manifestos olimu musabe manifesto because ajja bba munyonyola mwenna
omulangira yeewuunyiza agambye guno bukyanga azaalibwa kwe bwakasooka okulaba akalulu ne basimba mu mugongo era ne bakabba kakati yeewuunyiza nnyo bwe bali takirabangako anti labayo okuba nti takirabangako tekitegeeza nti tekiriiyo ontegedde kubanga akalulu k'omugongo tebakabbira mu mugongo bakabbira ku ttale senta si wano mu kubala kubanga otasobola kubala muntu omu 1 2 3 4 5 ekyo kiddayo wali kubanga wano era tewali njawulo kiddayo wali ku integrity nakugamba integrity bye bimu ku bintu bye tulaakinga zimu ku ingredients zetutayina muki mu society olwaleero nti oli bamuwa figa ngeri 96 nefuuka 69 ontegedde naye ng'ate yasoma okubala nkufuna ye n'agiraba yeewunzise ogira muwa lumu 88 nga ne bwagiwunziko esigala 88 talina waagigirya talina waagirwaki tumaliza n'omukulu ono